nokkiriza okusirikira ekyama kubanga maama wange singa tabadde ggwe kumbeererawo nze masita Muyanja simalina kumanya omulimu gwange kubadde gwakuggwawo naye buli kyokoze nsonga lwaki n'akasente ke wali onsabye nafunye omukisa n'empitako ewa baasa nampayo ka commission kituufu nga bwe waziŋŋamba sizifunye zonna naye nsobodde ofunako emitwalo 2 nkusuubiza balansi ngenda mumalayo omwezi ogujja ngenda kuba nkuwa sente zo zonna naye tokoowa kyekikumpisa mangu kubanga mutuufu tewali kyotokoze nsaba okkirize nkuweeko ekitundu yadde nga bwe wazinsaba zonna sisobodde zireeta naye kkiriza zino zoba okwatako omwezi ogujja sente zonna zimalayo balansi wadde olufuna bwe nti omwezi ogujja asitama yange sente balansi wadde nkulayirira ngenda kuwa sente zo kino kyekizibu kyekisooka njagala oyogere ng'olina obukakafu nti omwezi ogujja ogenda kumpa sente ngenda kuwa sente Sinipideko mimba katangu. Hello. Hello. Asiyo chase. Ndi bolombi. Anti nafisene nkusinikirako mimba kambabyo oluddewo kuba konzono. Nange bwentyo. Nazizeni. Zigwawo wana ideko breakfast ne lunch oganenti eyo si simu oyogera nani ku simu bazadde bange omusango gw'okoze okumanyi bade njogera ne muzeeyi ekyali nako ono muzeeyi wo ono kakasa omanyi omusango gwezizza oyo ddala okakasa taata gwe wadde oyogera naye kakati nkulina bade njogera ne bazadde tokimanyi nti baagaana amasimu ku ssomero wano oli ku ssimu mulova weekwese n'okwekwekala bagyobadde no kakati ogenda kukkiriza olwaleero nali nakugamba n'okugamba ofuuke mukwano gwange n'ogaana kati ogenda kukakasa nti kisoboka tugende mu ofiisi tukubire abazadde bo tulabe oba kituufu obadde oyogera nabo ajja tugende mu ofiisi oli ku ssimu si byawano si byawano olemeddewo kituufu obadde oyogera ne bazadde bo atusooke tugende tukubire abazadde then tudde ku musango gw'essimu kubanga okimanyi bulungi tebakkiriza ssimu wano essimu wagijjewo eno wagiyisaawo giyingiza mu ssomero ng'okimanyi bulungi tebakkiriza masimu ku ssomero
Master mbadde ngenda kumpulizaako. Nakugamba obeere mukwano gwange nga bya ddembe n'ogaana. Ekizibiti kikino. Kati ki ekiddako? Pulaani ki eddako? Nze ekizibiti kikino kirina. Bw'ogaanira mu ofiisi. Gwe ngamba ekiddako kuba kati nkirinze kuva mu ggwe. Okkiriza ofuuka mukwano gwange. Kati n'olwekyo bw'oba okkiriza ofuuka mukwano gwange essimu kanzigira nsigala nayo. Master kati era gwaba alina okungamba ekiddako. Nze tufaayo obudde mbulina kubanga essimu yino ngirina. Nja kuwa obudde obutuufu.